Mbadde mu parliament awo era tuli awo tuguluba n'abasajja kawungezi kano tubadde tulwanagana nabo bateekawo saako mu poliisi exodus ne batandika obusente bw'omupoliisi omutono bwafuna ne babusalako lwampaka kompaluzale saving akasala k'omupoliisi akatona ate ne basalako lwaki lwampaka naye okumala emyaka mupoliisi bamusalako ssente naye ate tajjaayo teyeewola sako yaabwe. Kaakati palamenti akawungezi kaleero ebadde efuna lipoota eva mu kakiiko ka internal affairs ate nga mukimanyi ndi shadow minister wa internal affairs mbadde nina okubeerawo oba ebirala byonna tetubisobola niffe tetugenda kugwa mu maanyi kukubira babbi nduulu. Mwe bannayuganda muleme gamba nti temwamanya ng'eggwanga lyammwe baligabana. Naye bwe mbadde nfuluma awo kati ne baŋŋamba nti nno wano waliwo okukungubagira omuzira omulwanyi ne ŋŋamba boarding naazambala enkya kaŋŋendere mu bikalu naawe ontuukewo ndabe nkaabeko wamu n'abayimbi nkaabeko n'ab'amaziga g'eggwanga kubanga bagamba nti omunafu akwasiza ku ki okufa kwa mulwana nange kunnyambye obalabako abayimbi newe baba abamu tebaliiwo wano naye Katonda eno platform gyatuwadde olw'omuzira waffe awumudde ate era naffe bwe tubasanze nga nammwe mukaabira munnammwe. Okusooka kwa byonna ssebo Dr. Kiza Besigye nkukubagiza abantu bangi tebakumanyi bakumanyi nga Kiza Besigye omulwanirizi w'eddembe naye ffe abamu Mukama be yawa omukisa okusemberera tukumanyi nti oyagala abantu tukumanyi nti ojjanjaba abalwanyi. Dr. Kiza Besigye tugendeyo ne tulwanirira eggwanga naye Dr. Kiza Besigye amanyi okuyimirira ne activist ekyo kyanjawulo. Sigamba bugambi nti omuntu afudde waliwo platform kumufuka ngende ne Dr. weebale nnyo. Bwe ndaba abalwanyi bannange abagudde mu lutalo ne ndowooza nange Mukama byampusizaamu era bwe ndaba abantu aboogera ebintu ennaku ezo twabadde awo nga tukungubagira mukyala Cecilia Ogwalu ne nyimirira emirundi 10 sipiika n'atannonda ne ŋŋamba Mukama walinnya bye ne sifiira mu lutalo muno nange nambooze nga ngwa mu lutabaalo luno nga bandeeta wano mu palamenti ng'ekiteeso ekinkungubagira nabbanja yakireeta nga sipiika atunula ati ng'agamba gweyogera ng'agaana abangi nendaba wali nga abantu bakungubagira Cecilia Ogwalu ne bamwogerako ne byataakola ne bamukkirizisa ne byataakola ki ne byatakkiriza. Naye Dokita nkwebaza kubanga wadde Katonda yagaba obulamu naye gw'omu ku bantu nze abankwatiddeko kubanga Katonda agaba obulamu naye ayita mu bantu be ne bakwatirako ku ki ku bantu. Nze Dr. Besigye ankwatiddeko nnyo olumbe nga lunumye nga mbonaabonedde mu struggle naye Dokita ebbanga lyonna abeerawo. Ssebo weebale nnyo weebalire ddala. Ate Dokita alina enkola bw'akudduukirira tagenda kadaala n'akola ki n'ayogera n'aga nti banange ndowooza munjagale nnyo nze omu ku bajjanjaba Nambooze oyo okujjawo Nambooze nga yayagadde n'akola ki n'akyeyogerera. So nsaba mwongere obugalo. Dokita weebala okujjanjaba mulwana. Nze mulwana nayogerako naye era n'ambuulira ssebo
kyobadde okola. Webale nnyo, webale ddala. Ate n'okubeerawo wano abayimbi, omukisa guno gwe mulina guno baagala kubatwalako. Mu Uganda muno mulimu abasajja, simanyi oba babatuma ki n'abakazi abo, buli kye balaba bakyeyagaliza. Waliwo kati omu ku babava asula obubi ennyo, ayagala kutwala National Theatre, agitwale. Wano we muli wamabega waliwo essomero bali baliyita Shimon Demonstration School. Shimon eyo yaliko n'ettendekero ly'abasomesa, naye we baali bagitwala, njukira olunaku olwo mu Parliament nga bagamba nti bagenda kuzimbawo woteeri ezilisuza abakyogamu. Honorable Elias Lukwago ng'akyakiikirira Kampala Central n'ajjaga nti baleete mumenyawo essomero, naye yali mukyala Museveni. Yayimirira n'atunuulira Lukwago ono n'agamba Lukwago olina omutima omubi. Omanyi emirimu egiryawo, omanyi abagenyi abajja ku kyogamu nti bagenda sulawo balekere bannayuganda sente empitirivu. Omanyi sente zinaava mu kyogamu amasomero ge tugenda ozimbamu obungi bwago. Era munange olw'okuba baali bangi essomero ne balimenyawo. Ngena guno gujwa ekitundu ekimu nsiko ne woteeri gye baagamba teyasulamu bakyogamu, naye kati palamenti yegipangisa. Palamenti ekifo ky'okumala wano ekizimbe bagenda wali kupangisa eri woteeri nti ababaka ba palamenti tutuule eyo, just kufuna bufunyi we baweera abantu abo sente. So abayimbi bannabitone wadde ffenna National Theatre yaffe, naye ate mweyamwako enkizo. Olumbe olwalya Shimoni na wano lujja okujjako nga banange musaza amagezi ne mutwegattako. Ffe tuli batono nnyo, olutalo luno singa lwaggwadda, singa mwenna musalawo ne mutwegattako. Musobola okugamba mbu ebyobufuzi bisaa mulwana afudde, naye waliwo n'abayimbi bannammwe era abalala abafudde naye nga tebabadde mu byabufuzi, kubanga eggwanga eppi liba ppi eri buli muntu. Tewaliiwo wogamba mbu gwe omuyimbi bakukolerayo eddwaliro eriryo kubanga gw'oyimba ku bya mukwano byokka, switi nkwagala, ebintu ebyo bikola. Naye bannange tubasaba buli muyimbi, nga waliwo ekiseera we kyatuuka mwenna abalokole we bakola leediyo, mwenna ne muyimbayo ku luyimba lwa Katonda, mwebale era mwekubire mu ngalo. Naye twagala buli muyimbi ayimbeyo ku luyimba olukwata ku ggwanga. Kale bw'obanga ffe bye tukola bibi, yimbayo oluwaana Museveni. Bw'aba yakola ebituufu, bw'obanga olaba Museveni byakola bye bituufu, kale yimbayo oluyimba olumuwaana omugambe nti abeewo ne mutabani waafuge. Kubanga omulembe gwe tulimu tewaliwo kalayini ka wakati, obeera ku sayidi eri oba kweno. Gwe bw'obanga olaba oluyimba olw'okwenunula luganye, kale yimba oluwaana oli. Bannayuganda bakulabeko bayingire nja mu konsati yo bagijjuze. Mulekerawo okutulekera struggle abayimbi. Ennaku zino etteeka lyammwe liryawo mu palamenti. Dr. Yudaman yalikwatako bw'ati erya copyright n'alireetawo mu palamenti, naye balitambuza muki? Bwebuzaabuza beetooloola. Naye nga omuntu munnakitone nga babawadde etteeka lya copyright, oluyimba lumu lukumala okugaggawala ng'abo abazungu be musomako. Naye ensi bw'ebeera y'abalyazaamaanyi, buli muntu ekulyazaamaanyiza weekusanga. Njagala kwebaza mulwana. Waliwo we twali mu kalulu aka 2011, nze nali ku mwanjo nnyo mu baali bateekerateekera. Twalina abayimbi, twalina mulwana, twalina ne Sebbaale. Sebbaale n'ayimba ennyimba, ne mulwana n'ayimba oluyimba luno. Naye Sebbaale mumundabirako eyo, wayita ennaku ennyimba ze yali ayimba ne bamugamba mbu kati agenze kuyimba za Weerese Creation.
bamuyimbyamu bye bamuyimbya nabadde ndyawo nengani yazesegaale ennaku zino ali ludda we yagenda ewa muzeeyi naye mulwana omusajja amazeeko era nsaba tumukubire mu ngalo. Tetuganye mu struggle tujja sanga obuzibu naye ensi eno tetugiriimu lw'abalamu, ensi eno tugyeyagaliramu lw'abafu abakola ebituufu. Era mwami mulwana ono Lord Mayor abadde wano ng'ayogera ku bayimbi abalala, naye nze ku lwange sirabanga ku luyimba nga ndi mu campaign olukwata abantu omubabiro, abantu ne batambula mayiro 10 n'amala okutuuka gye mugenze n'abuuza nti pozi natambudde kuvaawa, n'atambula okuva emukono nga bataddemu oluyimba nti toka kwa balabala Besigye anayingia, abantu nga bonna bafatanyayo, ng'olabira ddala nti buli muntu yenna omuyimbi ono n'ebigambo byebi alese enkyukakyuka, akoze contribution ey'amaanyi mu struggle. N'olwekyo basebo ne banyama abayimbi tubeegayirira. Ensi zonna eziyise mu ntalo nga Uganda zeerimu ziyise mu kuba nti nno abantu mu buli sekita bafuuka ba activist. Oba oli looya ng'Erias Lukwago, teekamu activism. Bw'oba oli munnamawulire nga Nambooze, gabeeremu nga activist. Bw'oba oli muyimbi nga mulwana, beera activist mu kuyimba. Bw'oba musomesa, beera activist mu busomesa bwo. Waliwo kummwe abamu abagamba nti abo banambooze bafunyeemu Nambooze mu P. Kakati obanga naawe otege mumunafu oyo engeri gy'atabadde byabufuzi, okufa kubadde kumutuukiridde, Kagundi amufiiremu. Buli muntu agenda kwefiira okukola ki? Okufa kwe. N'olwekyo abantu batya nnyo okufa, kwe kutwazisa eggwanga lyaffe. Abasajja ne baliira eggwanga lyaffe mu ngalo zaffe nga tutunula, kubanga tutya okukola ki? Okufa. Naye ekyennaku era tumala ne tukola ki? Ne tufa. Ate omuntu afudde ng'oli mutiitiizi ofa bubi, kubanga ofa ne weerabirwa. Ofa ne ku kyalo ne batamanya nti wakoze eki? Wafudde. Bananga abeefudisi kano kamwe kensembyayo. Nze nali mu DP. Olwaleero nsanze Mawu mu palamenti lw'ensoso musanze. Bulijjawo kukyangaalya bwa minisita yeeyisayise eno. Naye olundabye n'alaganyesa Nambooze mupi wange, kubanga yeetisse ogutereke. Museveni amutisse etteeka ery'okukyusa ssemateeka. Kati olwaleero abadde alina okujja mu palamenti, kubanga balangiridde nti kaweefube w'okukyusa ssemateeka atuuse nate. Era bwe mulabye ne mugaa nti Mawu minisita eyasooka yaleeta biiru mu constitution kuggyawo komo ku bisanja. Bwe twamala okukola constitution, Museveni ajjajjamu obuwaayiro obumugaana okukola ki? Okwesimbawo. Eyasooka yaleeta etteeka eriggyawo ekkomo ku bisanja. Ababaka ba palamenti ne babawo obukadde 5 ne bajjawo ekkomo ku ki? Omulundi ogwo oguwedde nze we bamenyedde omugongo ne baleeta okuggyawo ekkomo ku myaka, nga mwami Museveni agiwezezza 7 mwetaana, ate nno nga yagiweza dda naye ngamba egiri official. Nze bwe ndi mukazi mmanya emyaka gy'omwana mutunuulira naye Museveni oli wa 85. Omusajja waliwo Kuteesa wamulaba afuga ng'oli mukulu, waliko ku Muteesa Kokote First waliko ng'oli mukulu, babinayisa wabalaba naye gwe olemedde mu 7 bakulu banno bagenda dda. Naye olumbe terwerabira. Sikyogedde gwogambye. So mbadde mbuuza Mawu ti minisita eyaggwa yajjawo komo ku ki? Ku myaka. Kati Mawu oze kuggyawo komo ku ki? Ku kufa?
kubanga ye limitation yokka gyendaba Museveni gyalowooza ekoze eki oze kugyawo kkomo ku kufa bawu alina ekintu kimu kye yayita yayika okwogera ku Museveni ebibi era ebigambo byaŋŋambye awo muleke afune jajajja emmere ye ebigambo byaŋŋambye bibadde biki bisufu naye kati Museveni asigaze ekintu kimu kugyawo kkomo kufa yalowooza nti fe bannayuganda yatugulika dda kyava akwata omwana we ayimiridde nobwati yayingira amagye nga weerodiyo naye oweerodiyo oyo atuuse ku bwajjeno bwa UPDF naye n'okuva mu magye ayagala okujja eno naye n'okuva mu magye ate tayagala kuvaayo ali awo wakati. Museveni watuukidde ekiseera okwesigula n'agamba ne mutabani we n'ajja atongoza ekibiina ky'ebyobufuzi ng'amenya amateeka kubanga ffe bannayuganda tumulaze nti luli balumbe lwe luli mujja mu buyinza. Lwaki abasinga obungi bakkiriza embeera embi. Leero ku majjanja by'omukazi ku social media ng'atema emiranga ng'agamba omukazi deputy simanyi alina eyitwe yamenye ennyumba yange yiyo naye ng'akaaba nembuuza bannayuganda munaakaaba kutuuka ddi? Basebo ne banyabo Museveni akomyewo mu palamenti okukyusa ssemateeka. Tetumanyi oba ku luno agenda kujjawo kulonda kuba Mawu kyanzizeemu. Mawu aŋambye ku luno tugenda kugirawo ddala kulonda. Of course ayinza okuba abadde akola ki naye nga Museveni ekyo kyasigalidde kubanga n'okulonda bwe tulonda bwogwe walonda yafuga kati engeri gyawulidde jjabba akalulu ne Mawu byayogedde n'ebiyita ebyowewusa nti ku luno ndeese amendment yakugjawo okulonda nakyo kisoboka kubanga omusajja yategeera nti mutya nnyo okukola ki okufa. Naye njagala kumaliriza nga magambo mujja kwefiba ab'FDC Mawu ffe yatutwala kapikapu abayingira enakaseronze nekawuukako ku geeti awo mwalabona yenisipiri we yabuuka ku kapikapu ka polisi ng'emutwala nange bwento bwe nabuuka kaki naye ate okugenda okutunula emabega bwetu Mawu yakayingira nga namuli ati yennyini owange ajja avuga pikapu endala agisiize kale ezaki eza bbulu nammwe mulinda amuli ati amale fuuka minisita nga Mawu mwagala nammwe amuli ati naffe twakabuuseemu Nambooze b'ebiseera byo mu palamenti amale baga nti kati ng'aleese etteeka lya Museveni nga minisita twakabuuseemu. Basaba mugende Katonga mukungubagira omusajja ono. Naye basaba n'ekyokubiri mulina okuddayo Najja Nankumbi. Mulina okuddayo wa Sebo President teekateeka nze nwana Kimerika. Omanyi Omerika awulira muyombagana Afghanistan laga nti owaayo osobola omala Afghanistan nange nonnumba akulumbawa Afghanistan jakubira nze FDC weritandika mu mudda Najja Nankumbi ngenda kujja mulekerawo okulira ekigambo ky'okugumingiriza nga bwe twagumingiriza Mawu n'atuyiwawo kati seba abadde angwana mu kifuba nga bwaseka Nambooze ndese natteeka lyakugjawo bulungi nga yenna yeesugudde. Basebo ne bannyabo abanaddako okugenda bateeka okubuulira mulwana kyekyakutta tetuvuddeyo nga tukimaze. Obutalya mu musajja ono olukwe kwe kukola oba ye yakoma nsambya muddeeyo mukole homework abatwala wa Najja Nankumbi. Tulekeraawo okudduka mu bibiina byaffe ng'abayaaye babitunze. Abasajja bano banona kimu ku ki kyenva njogera bwentyo nadduka mu DP ngenda mu Nuupu
bwe tutalwanyisa basajja bano nga bakyalimu FDC enkya bajja kunona ki kubanga kati bano bafuuse bakasomba kakola ki agende kadde abuuza nti oli bwe yakitutte bamukoze eki abuuza akena bwe yatwala UPC bamukola ki tewali Mawu n'atwala DP bamukola ki nti tewali kati ndowooza nange kantwale ki FDC ekinaavaamu ng'omulala aga nti bamuli yatwe batwala FDC babakola ki tewali nange kantwale Nuupu omusajja ng'asigaza ekintu eki kyeyeraliikirira ekirimujja mu buyinza kufa kyova olaba ng'awanika n'eddaame nga yekubya n'akafaananyi ng'alaama ng'akaweereza mu social media omulabe nti n'okulama akoze eki alaamye era n'okulama alaamidde mwana we era ku makya nga bakwata ebimbembe by'abasajja n'abakazi nga bayimirira nga batimba munnamagye ali magye ekifaananyi nga batongoza kibiina kyaki kyabufuzi ekyoga ebyo bisaana likome ab'FDC mwe muli ku front line olaba Uganda egenda erwanira e Somalia nzaani atajja kulwanirako najja Nambooze mutuyite tuyimirire ebigere by'abazira bano naffe tukolewo ekipya tulemenga okukuŋŋaananga okukaabira munnaffe omu ku omu ye ng'omusajja nga yeeyisa kutuuka ku levo nga bagamba FDC Cecilia yafudde naye muwala we ali eri akyekubaganyamu oba ajjiramu FDC oba mu kibiina kirala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ekyo kyangu kiri kibi nnyo so njagala kukoma wano olwana munange wumula mirembe tetulina kyakukola ebyo fena lyeki lyekkubo ab'FDC tugende najja nankumbi abayimbi mutuyimbireyo ku buyimba bwaki bw'okwenunula tugenda tandika okukola loolokoolo Spice Diana Bebekulu Lutalo Wizo Kamiliyoni na mwena ne bapukamingi mwebale nnyo mwebalire ddala olwana munange Katonda akulamuze ekisa